Mu kitundu ekyasoose we twakomye sister ng'anyumya obulamu bwe ne sister we gwe yayagala gwe yafaako gwe yakolera buli kalungi ke yali asobola n'amukyukira n'abeera mu binnyo n'amugamba tolina magezi tolina makulu obudeega bwa Kadaama olowooza buli omu agenda kubeera musiru nga Kadaama kugenda kubeera awo ng'akomba masowaani Kati nagenda ngewa maama wo wakolera ng'akaaba nga mugamba nejjusa nava ewa sisita wange navaayo mu bulungi ne ntuuka ewa ddadi ne muyisaamu eggaali naye nange simanyi lwaki namuyisaamu eggaali talina kye yankola maama neetonderera ku sisita wange yansonyiwe mugamba ansonyiwe byonna nabyogeranga ebbali babiŋŋamba bugambi step maama ebiseera ebimu nga yabiŋŋamba mugambe kino n'oyo sisita ara nga yaŋŋamba mugambe kino naye ng'ate byonna bye baali baŋŋamba byali bituufu nga mujja wange yabyogera kituufu twagendangayo n'akola kino na kino ne mugamba ansonyiwe awo sisita wange neyeetonda ng'agamba maama nankubira amasimu wiiki nnamba nga buli ssaawa ŋŋamba wiwe sonyiwa mwino buli ssaawa ngambe ankubira amasimu kumukumu buli lunaku akuba amasimu emirundi ena nti gwe n'ayogera mu Lusoga n'ayogera mu Luki nadda mu Luswayiri nga buli ssaawa ŋŋamba musonyiwe neŋŋamba ntamusame ekye namuddamu neŋŋamba naye nti nja musonyiwa ye mbadde nti kati ngenda kudda mu Luswayiri sorry ne mugamba nja musonyiwa naye yeetereeze yeetereeze eyo si embeera gye bayisaamu omuntu ng'ovudde awantu mu bulungi bw'otuuka gy'otuuka ng'olaba walungi ate oli tovumanga kulwokuba tomanya embeera gyekola ki gyekuzza awo n'abaweereza message era nga buli muntu ankubira amasimu babrother bange abo musonyiwe eno bagenda asigalayo obusajja bweno tebulina future biki at least addeeyo engamba ekirungi wano waliwo essomero lisomesa ate school fees si mungi dadi ajja sasula essomero ennyo 300 ajja asobola omusasulira agamba kaale kati awo nankubira essimu baaba nsonyiwa nkomeweeyo nti sigenda kusigala eno ankaŋŋambye tanzizaayo Kampala nze at least okusigala eno at least nzijeewo nansonyiwa byonna ebyaliwo baaba nsonyiwa buli ssaawa nga nkubira amasimu nampeereza amamessage naye mu blockinga nakozesa lines endala baba nsonyiwa bigwe tuli ba Luganda kati nze bonna nsuuliraani gwe mukulu waffe gwe olina otulaga ekyokukola bwe tusobye otusonyiwa gwe omukulu gw'omukulembeze ti gwe omukulembeze bw'onanyiga ennyo bw'otyo kati ffe baneeno boofuga ffe abatu eno boofuga ffe tugenda kukola tutya ffe niwe tuba tukusobeza at least ne twetonda tusonyiwe n'ayogera ebigambo bingi ne ntwala akadde ka wiiki nga nnambeera mba ne mugamba nkusonyiye naye tegeka okole ki ojje naye sigenda kuwa transport jjajjawo akuwa essente oba akazendegala akuwa essente eza transport lwaddaki ne nkuwa ssente zange n'otajja n'ozirya gwe nkumanya oli muzibu kati olinga musoteera ni bw'onajja simanyi nati tugenda kubanga abakazi bajja kulwokuba nkutya n'okutya nga banedda baaba nsonyiwa nabikozesa busiru biki just baali banteekamu butesi bigambo baaba sonyiwa neŋŋamba oke nkusonyiye kati ojja kujja neŋŋamba kaali tewali buzibu kati tewayita naku 3 kojjaawe yawulira nti nkoze eki musonyi yakomewo olwokuba yali yategeera nti twakyankalanamu kojjaawe n'amugamba nsomanyi bwe nti obimbayita nti bakojjaabi okuba nze tebambeererawo kojjaawe n'amugamba tugenda Kampala gy'ogenda kudda okusomera n'asanyuka n'amala nampeereza message baaba weebale kunsonyiwa naye neekojja naye aŋŋambye bwali kuntwala Kampala gye ngenda okuddayo era nsomere ki jjukira kojja yamutwala ali musiniya wano agamba nange gyangambye gyagenda okuntwala nkole ki era nzireyo ku ssomero lyange linali nsomerako naye mugamba success naye weetereeze mukyala kojjaawe ebigambo bingi bye wamwogerako ng'oli wange eno
naye kansuubire nti ebigambo byewamwogerako bigenda koma wange. Todda ate eyo ku bbali n'otandika okukola ki, okumugeyageya, oba n'ofuluma ekikomera n'odda ebweru ate n'omugeyageya, oba n'omugeya n'omukozi. Bano abakozi si bangu. Oyinza omugeya n'omukozi, omukozi n'asitula ebigambo n'atwalira ki, boosi we. Nemugamba by'omugeyezaako ng'oli wano bikome wano, ku lw'okuba nze sirina budde kugenda bimugamba. Ate bammanyi nti nze nnina empisa embi. Why? Nze seefasa bantu. Aneereetako yesigwe ngenda naye, atayogedde nange soogera naawe. Bw'otampereza haayi sikuweereza haayi. Oba n'ogiweereza nga siri mu mmuudu nenkulekako nenkuddamu luvannyuma nti oba nabadde busy oba saabiraba, oba okitegeera. Kati nze sibeewa nnyo ku lw'okuba mmanyi bwe neewa omuntu ate njasa amannyo. Kati nyinza okwogera ekintu ne nnyiiza omuntu. So that's why kati nali neekomako ye nga sibabeeramu nnyo. Nadda e Kampala n'atandika okusoma, naaba nga nkubirako n'aŋŋamba abaaba emisomo ziri weeziti. Ngamba kirungi, soma kojja bakukutteko osome. Soma, tokola ki tomudisappointinga, soma. Oba oyagala kubeera bulungi soma. Soma ffe byaffe byalema, naye gwe soma tomanya n'okola ki, n'otukwatako. Awo ne luggwa eyo tuvuddeyo, Justin yagadde kuddayo ku mabega awo. Kati bwe yadda e Kampala awo nenziramu nenkyusakyusa amalayini era nga omanyi omukazi omwenzi. Nga bwe nfuna eno ng'ono ali kwagala ku ppiriri. Ng'oyo muta nga buli ansaba ku ppiriri kati ng'awombata. Nentandika okuggyamu ekirowoozo ekijja ebweru kati nga buli ansaba ku ppiriri. Kuva we nayingiramu ekirowoozo ekijja ebweru 2021 December. Saddamu kugaba ppiriri yange. Nafuna just boyfriend wange oli gwe yaŋŋamba nti oba nti kanikako kalimu ekitu kazeemu ekituli kawe shortcut ani je shortcut wajja asobola okuba olugalo oba ekitegeeza. Kati awo oyo je mwennyini gwe mbadde nkyalina era paka nakati oyo je twamala ne tugendako ne muwa ne kuppiriri bayidawe ye kuppiriri ya katukomaawo otherwise you see byebisi kyekikulu. Era we nali ngoba ku byebweru ebya ppiriri yange naye mbibikako nga ppiriri nze sikyagigaba nga mbeera n'ogu omu paka we natuuka otambula okujja ku kyeyo. Kati wano we tuli tuzze kati wano esitori wennyini weeri awatuufu. Sisita wange we yankala kati ebintu ebyo n'akyusa ennamba we namuvumira ennamba zange zonna n'azibrokinga. Yaddamu n'ampeereza message ku nnamba oba yali ya neighbor oba yali ya mukozi waawe waakojja. Ampeereza message nga mbanvu, Mr. Soze ng'erimu ebigambo bingi, Mr. Soze ebinyiiza. Ekizibu nti we kiri eri essimu yafe ate nene essimu yadda n'enzikiramu kaawe, yazikiramu just yokka. Manyi mbeera nayo buli ssaawa buli wamu eggwa mu mazzi emirundi mingi. Kati ebintu ebisinga evidence asinga yayiika, ebisinga byayiika. Nandibadde nguwa evidence noba nga gwe kennyini obyewulirirako. Naye nsirika yampeereza message nnyingi. Yamala okubimpeereza n'aweereza. Saasobola amuddamu bigambo bisukka 5 nambulookinga ne kweyo line. Nemuta saamuzzaako mukono. Nange just byonna bye yavuma sasooka bisindikira kojjaawe. Nasooka aweereza kojjaawe message ne mugamba naye muwala wafaaki. Kizibu kirina amaze namugamba alina okuwa ekitiibwa gwe mukulu we. Bw'oba omwagaliza ekintu ky'okujjaeyo talaba nti oba olikola bubi. Kati ayagala byamasappe. Sisita wange yora omuntu ayagala ebyamasappe zi outingi biki ebyo oba okitegeera. Tayagala bintu bya kukakaalukana. Ayagala bintu bya kumukeeka. Omanyi oli ffe tubeeyitira bakyota raha. Ayagala ebintu bya raha byokka. Ebyemirembe, ebyokumenyeka tayagala. Nengamba olaba nange mu kusooka bwentyo bwe nali. Naye olaba nange kati nkunaamirira n'enkola emirimu. Nze gwe bagamba sirimalako emyaka 2. Emyaka 2 saazimala. Bantu baabano tugenda tandika myaka 4.
oli awo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 naye olaba nange kati nkunaamirira nenkola emirimu nze gwe bagamba sirimalako emyaka ebiri saazimala. Bantu baabano tugenda tandika myaka 4 oli awo. Yayogera bingi engamba neŋŋamba naye kojja muwalawo byayogedde asusse we yandikomye bintu bingi byayogera nagamba nze namugamba takuddamu neŋŋamba wamugamba tanziramu era ku ssimu ye nalaba takuddamu gw'omuweereza zimesagi nnyingi naye takuddamu neŋŋamba watyo we yaggamba nekwata zimesagi zonna ze yampeerezera ku nnamba endala zonna nze buli message gye yaweerezanga nagiforwardinga so yagenda ozidiriitinga nga zonna nzirina ate jjukira nze nina backup message nezidirited zikomawo njako essimu we yayiika ebyo bimessage bye ebisinga ne bivaamu nenzizaamu apps bupya kati awo nembiweereza kojjaawe byonna kojjaawe n'abiraba n'asirika nangamba luvannyuma nangamba naye olina omusonyiwa mulina okubeera baaluganda nze nja mugambako yeetereeze alina okutereera alina okuwa ekitiibwa ekirowoozo kye waleeta tekyali kibi kyagamba naye ayagala mutandike entalo ku myaka zino abantu mu myaka 2 mutandike entalo bwe munaayingirira emyaka 3 mugenda kubeera mutya mugenda kubeera mutya mu myaka 2 mwe mutandise entalo engamba kojjawo muwalawo kyeyeyogedde yeebale kwogera naye simuzzaako mukono alindaba nti ŋŋenda ku muwalawo oyo oba emuwu nja kuba ndi mulalo naye kyalina okumanya kye namugambye nti teyesembereza abaana bange era tabyesemberezaako tabeefasa yamanyi kozi yaŋŋambye muye talina budde bukolera hani kazendigaalo nze bemba njagala kolera nnyoko bwatyo bwe yanziramu sitange oba oyagala kolerera nnyoko sinzi tulina okwegatta kolerera nnyoko ebibye nange bwe ndiba njagadde ndimukolera nti yabyogedde nagamba kweri nemugamba odiyo nabadde njiteseeyo nayo yiyo giwulirize nayo nenjimuweereza agamba gamba dde sigisuubira naye nsiriika gye nali nemugamba kojja nze muwalaawo mutadde ngenda kukola ebyange ekyendiba nsobodde okolera mukadde nja mukolera naye bwe mba nkoledde mukadde bye mukolera ne muzimbira nti oba nzimbe wenzimba ng'amujja eri mututta awalala n'aleega embaligazi oba baana be lwagenda otegeera nti akawunga kava mu kasooli lwajja otegeera nti n'eddodo nazo zibanva naye ntabukaawo kujja nagamba kulinga oyo muleka abeera awakyali mwana muto nemugamba mwana muto biki emyaka zaalimu nze nali nsobola okupambana zekka nga sirina gwe mbeesingiddeko nga ndi byange ng'ate nali singa omaaza b'abaana 2 naye nga nsobola okupambana nemugamba nze kojja nsobola okubeerawo nga sirina gwe mbeesingiddeko kojja olina ssente zo naye nali nkusabyeko yadde 10 naye tosobola zimpa sisobola era nzikuwa oba olina kyoyagadde naye mugamba nze kojja nina embeera gye nayitamu nga ne rate amanja ne bankanyuga ebweru n'ensula ebweru n'omwana naye sirina gwe nali ŋŋambyeko nti njagala rent sirina gwe nali mmenyezaako nti oba kino ebyange nakola zekka era nze nsobola okupambana nze ni muntu mupambanyi n'okujja ebweru sirina muntu gwe nasaba nusu 10 nti munteekemu ssente naye nga ate bansaba ssente ezituuka mu 2M point something ku mulimu gwenkola nateekamu ssente
Amba kale nanti bwe bityo bibeera naye nti obasonyiwa tolaba kati nammwe mwagala atandika entalo z'ewaka nga nze lwe tuli ne basisita bammwe oyo kojja wange kati ye akwataganako ne maama wange naye abasigadde nabo tebakwatagana naye mpalana zaaki ani alina ssente ani asinga ani oba kitegeera ankosozi mpalana za ssente ani basisita be bagamba bo balina ssente omumusinga kyokka naye agamba naye alina ssente okusinga kati empalana eziriwo ani omugagga ani atalina yazimbira jjajja mukyala amaka amalala eyo amanene yamusimira n'ekinnya nayikonta abimukolera buli kimu mu kibuga awo mayumba bwegali zi boys kota z'abapangisa yabiteekamu era naye ewuwe ali bulungi sigambe nti ali bubi ali bulungi kati empala nazo za ssente kyekibeewalanya nti ku lwaki oli agamba nsinga ssente egamba kati fe abamasikini tuli awo tukaaba kyokka bali bakayanira ssente mama wange singa alina ssente naye maama obusajja bwamulya ssente n'amataka ge yagulanga akasajja bwajja ne bumwekolera buti ebyo nabyo biwanvu sijja bigendamu nnyo kale kammuleko oyo kyova kati saa zino abonaabona awo ne tuvaawo Mr. Sozi ebyo naye mbigamba kojja byonna ne mbimusomeramu ngaawe byali mugamba kojja nze ndi wano Women's Army gwolaba nebezaawo zekka ye message nasembayo muweereza sirina kyengenda omwetaagako era talina kyagenda okuneetaagako ajja kudda okuneetondera naye sijja kumuddira ekiba kyetaaga myaka 10 kwesirikira tugenda kwesirikira nga teri ayogera na munne gwali gwakunaawo tuyingidde kati ogwokuna twali tunayingira gwakuna twali era mu gwokubiri awo nga tulangizika gwakubiri passport ye nefulumayo nembimanya ne babaawo ne batandika omugoberako nze nsirise kati tuzze ku mwana kusitole wano eriwo ey'omwana oyo twaleka tukyankalanye tutyo awo we nakoma naye kati wano omwana we yali yabula owange n'ategerekeka nti abuze ogwokutaano nali nagamba brother wange oyo omukulu oyo watufo ne mugamba katowezeza 21 years kugobereko ogende Dubai agamba nze saagala kujja Dubai saagala ngamba okay oyo ne muta ngamba nze sister tulina sister bafa abalala kuba maama bali South Africa nagamba nze njagala kugenda South Africa ne muta oyo ne muta ne muzaalira ngamba ndo kati takyalina mulamwa kati brother wafe amuddako oyaddaku ye amuddako H1 ewa 2006 tanaviza 21 kati we namusomeramu ekirowoozo ekyo mu gwokutaano nagalabanga ekirowoozo kikola ki kikola nangamba kikola by the way tubigobeko ne mugamba okwo obudde buno tuligenda muki mu yidi enkulu eno baagalawo banka nga yidi enkulu tenabe buzaako naku nga 10 baagalawo zi banka ne mugamba obudde buno sirina ssente bwokitegera sobola agenda mu banka akusindikira ssente oprocessinge ku ID mu express buli kimu kikoleko mu express emirimu wegiri nangamba kaali nangamba ne tewali buzibu kati wenatuuka omubuuza ne mugamba ebintu kati nangamba nti kati obuzibu buli nti mu kusoma siraba bulungi biki ebiri awo okusoma kwabula tebaasoma bo ddala kati ebintu ebimu sobola bitegeera nangamba ogwo omulimu kati gufudde kankubalire Dubai embala kampuni eyandeeta nebangamba gwe nga bwe tukumanya oli kyali waffe sitaboni waffe ojja tuwaayo emiliyoni nga 5.5 mbagamba ne kati mugenda muwa mulimu kinangamba tujja muwa like gwa kirina oba herepa engamba ogwa kirina saagala wekuba ku kirininga ebyo ate kulinnya ndabirwamu saagala mwana kyali muto at least ogwa herepa ne bangamba itsoke herepa leta 4.5 tukusazeeko ng'egye tukumanyi nengamba itsoke teri buzibu nengamba brother wange oyo kola ku ID mu budde buno mu express funa waawo ssente okole ku ID nze ngenda kukola ki nja kuweereza ssente gy'oba ozzeeyo z'oba weewoze nja zikuddiza
ng'agoba ku ID nga ID oba simanyi oba yamala n'enfulumayo saategeera mu wiikisi zennyini ezo nzitasozi nga mbuuza brother wange ono omulenzi ki ekyetaagisa kati nga Idi eggwako baatuwamu ennaku endala oba zaali 15 nengenda mu bbanka Idi enkulu eweddeko nengenda mu bbanka ensindika ssente bwe nasindika ssente waali obukadde 7 bwe nasindika okuba nali nako musindika ssente Feebu ng'atandika ka 9 kati wano nali nina okukola ki osindika ssente mu Gwomukaaga ensindika obukadde 7 n'ezigwaggwamu abukungu. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati wano nali nina okukola ki osindika ssente mu Gwomukaaga ensindika obukadde 7 n'ezigwaggwamu abukungu ne mbagamba kati ono ali mu kuprocessinga ebyokugenda ebweru miliyoni ze mulina okukwata ku mupate miliyoni 4 muzizze ku bbali tezikwatibwako emitwalo 5 gabire nga gagenda okukola kikale wamu mukwate 4.5 muziteeke ku bbali agamba kale tewali buzibu ne mugamba gana 5 gakole ki gakwate ogawe mami agamba okay njagamuwa mbale ntya agamba ne mugamba soko kale ebyo soko byeke ne mugamba nsindikirako miliyoni ku simu yange nasindikira miliyoni nebanga yesigaddewo kamu kitundu kalingi abajjeko already wali emitwalo emeka emiliyoni 4 kitundu nga wasigaddewo miliyoni kati emu kitundu nange nzijjeko miliyoni emu kitundu yesigaddewo nga sinaba mukadde 5 ne ngamba okimanyi ku ssomero ono sitange balikola ki balimu banja fees kansindike ssente nensindika ssente kalisa nali already mazo sindika bannaye kunyumya sole naye bikooya pulira n'obulago obunnuma ne mugamba mutwalire oyo sistange kuki ku ssomero ssente z'engeri gyali P7 kati ate twamubuusa mutwale ki ssente ku ssomero nti mujjeko emitwalo 6 nti kale nekubanga kusigaddeko ku kadde kamu nga kusigaddeko emitwalo 4 engamba ebyetaagisibwa ku ssomero emitwalo 10 nti kale tengamba mukadde rent akyakubanjayo jako emitwalo 15 wamu nabala mitwalo 2 nabala mitwalo 2 nga bajjeko 10 ne mugamba balako emitwalo 2 nangamba kale nangamba ati kati kusigaddeko 10 nga gali 5 gali ku bbali ne mugamba okay kukakadde kusigaddeko 10 kusigaddeko 10 tikati kyoba okola mwagamba omwana wange yatwala emitwalo 8 sikyo nti ne mugamba ezo emitwalo 10 ziwe mukadde ez'omwana wange ze yakola ki ze yatwala saagala muteeke omwana wange nti omwana yabba ssente biki kati tumaze school fees emitwalo 6 nembala 2 ga mukadde oba okitegeera nembala 10 zimubeeremu ku ssomero wamu mitwalo 7 ow'oku ssomero manya mitwalo 7 ow'oku ssomero maama mitwalo 2 nengamba zine 10 maama zimuwe omwana wange ze yabba ze mugamba ze yabba brother wange nedda biki ne mugamba zimuwe nzakugambye kola ki zimuwe nazimuwa ne tusigazaawo 5 nengamba mukadde sirina ssente nnyingi naye emitwalo 5 gwongere mu kabizinensi ko olw'okuba wagamba wakonoona ng'onoonya mu by'abasawo bali bakugambye n'ennaku ze wakola nti simanyi odde enudde eri aluusi amagoba ge wandifunye mu nnaku ezo z'otaakola nkuwadde emitwalo 10 zikubeeremu oba okitegeera zikwongeremu wali ekuba nga tusigazaawo emitwalo simeka 4 nyamugamba 4 agasigaddewo
mpaako just emitwalo 7 zokka zendi kwagala musigaze emitwalo gammwe 33 abamanyi kyemuddako just mperezaako emitwalo 7 n'azongera ku kakadde ke nali nnina ke yali anteereddeko naye akakadde ako kisooke tulekaawo nga tunagenda ku kakadde nako ne tubeerawo awo n'aŋŋamba oke tewali buzibu ŋŋamba kaali mugamba kati wewa ID abikoleekoleko mangu ezo sente zempereza 3 asobola okukwatako n'asasula kuba ID bamukolereko ID be yajjayo ba ID abakolereko ID abamu banja ID emitwalo 10 bamukolereko maama asigaze emitwalo 23 zimumalanga ye omuntu n'aŋŋamba akaale nemubuza emmere ekyalimu nti ekyalimuko jjukira waka abantu si bangi bano abaana ab'obulenzi bali byabwe sisita wange abeera ku ssomero just waliwo mami ne brother waffe omuto bokka nembivaako awo nembita neŋamba kati obyo kiwedde nemugamba maama twala ssente z'omwana oyo ku ssomero ko yeye nemugamba naye ssente zange zinnuma ze nasasulira omwana n'adduka ku ssomero nga tamazeeyo na ttaamu zange zonna ngamba kinnuma okusasula ttaamu kimwaka mulamba kinnuma era sirikiddamu n'omwana amugjeeko omukono sigenda kuddamu mmusomesa era bwe nakoma onansonyiwa naye nga bwe nakoma tukyagenda mu maaso awo nembita kati tuba tugenda kuyingira ogw'omusanvu wayitawo 2 weeks yes sente nga mazo zimuwa kati eno million nali ngenda giwajje oba jjemu mujjukira oli boyfriend wajje oli bano basista bange akaanika bwe kaalimu ekituli ne baŋŋamba nti kati okoze shortcut yajje bwekitegeera kati nali ngenda ziwajje eyo miliyoni nga ŋŋamba alikola project ya kulunda bw'amagulu mampi nakamba naye oli muisiraamu kati ebyamagulu mampi biki mukama nze sirinaako buzibu okulunda kasita oba ofuna sente tobulya ekituufu tabulya nange sibulya okitegeera gwe kola eyo bizinensi alina poloti gye yali yankagula okadde sina poloti ttaka 50M kati nga yagala agitekeko projekiti eyo nangamba nakubye fensi naye waliwo abwetaagisibwamu kwa katono kati kyenyagadde ntunda oba ntunda effiso eno okirabye otya mukama naye wakola ensobi okugula fuso ziti tipa ya tipa wakola ensobi okugula tipa tezirina amakulu ne mugamba singa wagula taxi bikyawo bityo nagamba kale kandabe ndina byendi kubala njagala mbimalirize kati nange nga supportive woman akajanja akansumbuwa nange mugamba genda kuwayo akakadde kamu ye twekulaakulanya nti mu musajja agenda kumpasa waka gamba agenda kuwasa nangamba ngenda kuwayo akakadde kamu nangamba weebale naaba nkwebaziza munaayi onaaba onnyambye teyakansaba nze yeeyasamya the supportive woman tukole anti ngenda kuddayo mbw agende ewaka ampase kaseke Mr. Sazile katomumandika awo tulekeewo nga nsirika kati nali ngenda kabuweereza nzija ku sitore awo nempuliriza sitore gwe baalyako sente ow'eki owe South Africa nga baamulyako sente ze naweereza esooka neziddako nengamba naye buno buba bujega buliko ne power bank ne charger ate nga charger ziwererako ddala eziconnectinga power bank ziri eri yennyini kumpi saizi ya battery nenvuma munnange obujega naye nga nange nali neekutta obujega ze baali tebansabye supportive woman bankyali awo ng'ate nziramu mpulira sitoola ate endala gwe yaweereza simanyi oba boyfriend sente simanyi byaki nengamba Mr. Sazi yeebale kujja n'abatuweereza zigundi love story mwebale poba okubaawe nazibuka amatu nengamba naye kati eno miliyoni gyemuwa yaki bayidawe nali mugambye n'omugamba nti enkya ojja genda buki ojjeko ssente ku ssimu yange
bazinteereddeko oba okitegera nga nkimugambye. Onawuliriza zi story omanyiza obudde obusinga nteekamu earphones n'enkola ebyange oba okitegeera. Kati teri kintu kyansesa Mr. Sozi mundeke nze nsekemu. Mr. Sozi agamba mulimu abateekamu zi earphones essimu ne bagiteeka eri nga bo bali byabwe. Kati bali kujja kulingiza ennyindo yange. Mulimu eyanvuma ennyindo. Naseka n'entuula. Jjukira mu nnyumba ndimu bw'omu. Naseka. Ekava naye bannange. Kati nange muba olugambo. Nze akutta akatebe akasooka akakulembedde. Bwe yogera ku ekyo naye nasembera neetegereza ennyindo ya Mr. Sozi olwo. Afe enseko. Bannange. Nze omuntu atabaawo okuwa Mr. Sozi budde mbu mwetegereze. Kati mba neetegereza waaki? Nekolo neetegereza naseka. Naseka katanfe. Nga bale Mr. Sozi ayogera ebintu nezijjukira. Nseka. Era sometimes zitulawo nezijjukiramu nti because ow'ennyindo gyali. Yampereza message kyali wange nti jyawo tugende tulabe ow'ennyindo waffe. Kati awo tuvuddewo just nyakadde tegako ku binnyo. Ku nnyindo ya Mr. Sozi. Munsonyi bwenze. Simanyi na ngeri gye nsibamu enseko. Ngaawo tuvaawo. Nali mpuliriza story ebyo byonna ngamba wano mponya okundya akasente. Ne mpuliramu abaana engeri gye babalya ku ssente. Ngamba wano mponye takansabye naye nze abadde akejjiddeyo mu bitiibwana. Baklanti baffe abadde Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate. Tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka. Ffe twagala ggula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe ntono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Ngaliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooko byetaazi. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 njagala 5/5 oba emu. Bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali. Era mugenda kubalaba weebali obusukka kkuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo. Estate muwulidde empya. Kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba. Ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mamma nga oziyitawo. Tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752110514. Onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp. Abasinga ogamba nakuweereza message oluddewo okuddamu kati essaawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata. Kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti. Nojja
kilomita ziri 2.5 okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga, amasanyalaze tugenda gabalaga. So boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki nakkubo lya kyalo. Naye 5 kwa 5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 nempuliramu abaana engeri gye babalya ku ssente neŋŋamba wano mponye takansabye naye nze abadde akejjiddeyo mu bitiibwana bu supportive nene okuba mutima neŋŋamba naye kati omuntu wakwatira ssente 50M n'agula ettaka emiliyoni yeesobola omubula nti wabula si kajjanja kano Mr. Sozi kayita simanyi akakola ki akanyampe simanyi biki otherwise sitekako nnyo birowoozo neŋŋamba kano kajjanja kennyini olwokuba endagaano zonna yazindaga byeyagulirako ettaka eryo buli kimu ng'akindaga n'emmotoka bayidawe oyo mwennyini fala kati kambasise oyo fala mwennyini yangulira poloti 5 ku 10 yangulira ettaka liri eyo miliyoni 10 kati mbunange ali supportive woman nkwate miliyoni 1 wokitegeera mbuneebaza olwokuba yangulira ku ttaka akajanja yangulira ettaka yali lyandagaano era omuntu alina endagaano yange ey'ettaka lyange lye neggulira naye lyeyangulira bwe yakwasa ebintu ebyo byonna byeyangulirako ne bansayiningirako oyo gwe natuma anterekera ebintu byange ne basayininga ne babimpa mu bitiibwa ali ndowooza lya kifeere kati naawe itizi ligenda kweza almost 1 year kuva we yangulira ettaka eri nembeerawo oba okitegeera nasajjoka nga ngulidde ettaka bayidawe olwokuba bintu bingi bye yampisaamu mba mujjukira sitole eyo Mr. Sozi eyo bingi kati yayagala mbu akole ki like musonyiwe ebisinga kati ekyo kyekirabo kye yampa nali manyi lya kifere ne natumiikirizaawo ku budde bwe limaze si lya kifere lituufu olwokuba kati mulimu n'abalimamu bayidawo benatumayo balimamu byabwe naye mbita kati nali nsiri wadde empeeya akakadde oba kati nga neebazaaki awo tuvuddewo akakadde we kati bwe kaawona yaddamu naŋŋamba nti wabadde oŋŋambye pulaani ki nemugamba okimanyi beebu olowooza brother wange teyaliva nsinze ssente kale banaye empulira obusungu ngamba bibaawo kati okoze otya nemugamba sirina era ssente kati sirina ngamba it's okay tewali buzibu tofaayo kati gwe ku ssimu yo tolinaako ssente nemugamba sirinaako ate mmanyi line zirina okubeera ku roaming nina oteekako emitwalo 2 buli ku line sirina ssente talinankawa mama ssente za yidi sirina oba okitegeera zino zinasindise neerabidde ne mbakolera budget tebanteereddeko yadde nange ezikola ki ezimbeezaawo nagamba it's okay honey it's okay tofaayo nakwata emitwalo 2 nanteera ku ki ku MTN nagamba atwalako omutwalo oteeke ku roaming omutwalo gusigale ku account ku Airtel nateekako emitwalo 4 okuba Airtel yo gye ntera okukozesa ku data roaming we mba nfulumyemu nagamba teekako ku direct call mu airtime emitwalo 2 ezisigadde ozireka eri ngamba kali weebali awo mpisewo just katono netubeerawo awo sente zange akakadde kange nekawona nengolwedde kaali kwekalikamu ekitundu nga kali kuli kasirisi nagamba kano kawonye era yaweereza sitole eyo South Africa nakusekerera nga gye nalindaga nabulako kata otherwise nze mbeereyo mu komenti nensoma zikomenti z'abaana nentega ebinnyo abaana balina zikomenti ze baleeta nogamba bannaaki olemwa kati awo tuvuddewo just nyagadde tegamuko ku binnyo kati awo nganvaayo tubivuddemu awo kati tuyingira ogw'omusanvu gutandiikiriza oba okitegeera neŋŋamba bano aba ID nga tebakola ki tebanziramu nenkubira abakampuni essimu nembagamba oyo wa ID sitole ki sikyayogera naye sitole ki ng'agamba ID mbwe tenafulumayo twali tukoledde ku brother wange adda ku ono
nga tukoledde kwoli R oba okitegeera brother wange R adda ku A oba okitegeera wa 19 years ne namugamba yongerako emyaka kola 21 osobola okujja okola gwe wiyo oyagala nagamba okay tewali buzibu era akyagala ge mazima akyagala naye kati sente naziwa brother wange oyo omukulu ne mugamba gwe engeri gy'oli ewuwo teri bajjajjayo sente ezo zitereke oba zikolemye zikole ekizintere ku simu nagamba nja zitereka namugamba kale enya kitundu nga ziri eyo nensirika dendi nembera nensirikamu awo kati tuzze wano ku by'okutuuka nkubidde kampuni nenjibuza kampuni storage negamba simanyi nange ninze bya ID nebagamba era ID tebannaba kuzita agamba tennabakola kikufunika nengamba tasobola funa passport yadde talina ID ngaafunira ku nini namba nangamba kisoboka naye akole ki ampeereza nini namba nemunonyeeko ng'alabika nenonya ku brother wange ono gwe nateresa sente gwaddako nga naye talabika kati nenkubira sister wange eri ku kika ewaffe kuba ewaffe bennyini batata baffe ba Luganda gwe nakubira nemugamba alozaayi sooka oŋŋambireko abantu balogo oli Uganda bajjeko online oyo nga ajja online namugamba munaye ka brother storage sente weziri sente zintere ku simu kuno nangamba kati obudde buno tewali float naye nja zikuteerako nga tugenze kuki mobile money abalina float enkya nengamba kale engera ne butuuka teyateekako sente nemugamba brother ekya sente kiyimiridde kitya teyaddamu naddako n'aba offline nenziramu nengamba sister zaayi oyo nti zaayi oli ewewaffe nemugamba zaayi pulaani ki zino emizingiriiti anti bannaye mu nsonyi ffe tuyita mizingiriiti nengamba bannaye zino emizingiriiti ziganye okubeera online nakugambye ku kyesente tegunnanziramu ko zaayi nti bakuyisizaawo kulitalaba koze nabadde ntunuddewa nti zakugambye bakusibya akatambala ne bakuyisa ku kyennyanja kyosinga okwagala gwe tolaba n'okwata epusi n'ogiyisaako ekyennyanja oti ngolooza era ngisibye ennyo tejja kushijja nakamba ezo teziriiyo ne mugamba nawe zinatwaliza muli zino sente tezinamala weeks 2 gyeziri kwali kuyiseeko wiiki ng'emu yes nangamba kale gezaako naye nangamba naye gwe kkiriza gaana toyagala kukkiriza naye nga sente teziriiyo jjukira brother wange oyo sente ezo yali ayagala ziwa mukadde ne mugamba sente ezo tozikola ki toziwa mukadde bamubba buli ssaawa ezo sente bagenda zimubbako koye kale kati mukubira ampereze sente taweereza kiki ekyandeetera okuweereza sente ezo Mr. Sozi nga ntuuka njogera mbagamba omwana report card sister report card nga saagirabye ya first term nze asasula buli kimu sitole ki tagama nti tujja kugireeta tujja kulaga naye teyakola bulungi nagamba sigaanyi yabadde kuki ku gavumenti kati ali ku private ate twamubuusizza manyi tebiba byangu kyemanyi second term third term ajja kakinga up mpola mpola olaba yabadde ku private ng'omwana amanyi okusoma buli kimu akitegeera bintu obimubuuza n'abikuddiramu nengamba ajja kusobola okukola niwe nayitira mu second grade I don't care kasita aba ayise kyokka saagala ayonooneke ng'obudde bukyayi njagala agenda okugamba nti kwonooneka nga ndi Uganda nze ali naye era nagamba mukadde nze wenkomerawo oyo sister nze agenda okubeera naye togenda kuddamu kubeera naye lwokuba nze amusobola ate naye ayagala nnyo obeera nange ekyandeetera ekyo nga mbasaba report card tebandaga konze baali beerabira nti bampa ki enamba ya HM nga nkonako HM sooka ogampe ki report card nansomeramu ate yakola bulungi naye ajja kakinga apu mpola mpola engeri gy'abadde bula private kati yankayingira oba ekitegeera naye ajja kola bulungi ngamba report card bali mbasabye report card tebakola kitebagimpa abamu bangi agamba basasudde sente zootamweyo bazimalirizaayo nengamba bazimalirizaayo kikyotegeeza agamba ababadde bankazimalirizaayo juzi wano nengamba kyogamba school fees basasudde sente mmeka taamu eno
agamba school fees batuwaddeko just za term emu third term ne batuteerako just emitwalo 10 oba okitegeera ku first term twali tumubanjayo sente emitwalo 15 ne ku mutabaniwo era naye twali tumubanjayo sente teyasasula zonna ekabukkako esasozi ne zibukkako naye ntabuka nangamba naye nze ndi HM tobigamba kibantu bo ebyo ebintu bibaaho ne mugamba HM sente nasindise bwe ziti ne mulagana buli budget olwokubanze buli kimu kyenkola kikolera list ne mbimuweereza era ne bye twayogedde ne mbibaweereza ne bangamba sente baasasudde agamba ne taamu ejja twali tubanjako abaana abo sente era mutabani we yagenda ogenda nga tubabanja nengamba omwana wange nasasulira wanuya nengamba ofundako ewa step maamu nali nsindika sente za wanuya ne basasula taamu namba mwaka mulamba ku ssomero negankanuka kati awo kyekirowoozo ekyanzijamu kiri ekyesente emiliyoni ennya ze namuwa ekitundu ozitereka tengamba wali nga sinagenda ku sisita wange okumubuuza oyo sisita ani nga sinagenda ku sisita Zaayi we namala okukebera wano nga ono HM angamba sente basasula bitundu neza saditamu tebasasula ekabukako ngamba Zaayi mpeereza ku bantu abo kati nga njagala sente ezo bazize at least zibeere ku simu oli ID bwefulumayo nga nsobola zikwata nengamba muzijjireko kuno nga ngenda kukkiriza at least bateme naye nga nzaazirina nga bwomaze otegeera nti ku ssomero maama teyasasulira mwana wange sente fuulu jjukira nali mugulidde mujjukire bulungi namugulira buli kimu naye nga yali akuusiza muzzukulu we baali bamubanjako emitwalo simanyi bangamba 7 ono bamubanjako emitwalo 10 n'etaano 150 zebaali bamubanjako nga ezo 150 bezijjira wakati nga baali bamusaba 50 za registration ezo baali tebaziŋŋamba kati 10 nga ze fees yasasulako fees kitundu byonna byali nasasula fees nga ye yetemeratemerako naye weebuuze sente yatemako zaaki namusasulira rent namugulira emmere namugulira butto buli kimu ewaka nali nkiguze ne rent nga ngisasudde n'amasannyalaze oba okitegeera ne ka bizinesi nga mwongeddemu era capital bane Mr. Sozi natabuka ono brother wange naye ngendako ku byesente ambuzaabuza enkya enkera ne lutuka n'ataba online ne luddako enkera n'ataba online nga amuweereza message taziddamu aziwuliriza aziraba bulabyawo nembuzaako ku muto ono gwe nali mpangira okujja we ne mugamba brother wali biki mugamba ntereko sente ezo kuneeno nina ekizibu kyenfunyeemu naye nga ngenda kukola kinja kuzizzaawo oba obumiliyoni obuno obwo tebusobola mala myezi 2 kitundu n'ebiri ekitundu nnyingi nga sikoze eki nga sizifunye nenzizaawo angamba zena tiidi kyeyanziramu atyo neŋŋamba kati nze kaweddemu nesaso zinatabuka nakaaba nembeera mu birowoozo neŋŋamba kati zino nazo zigenze nga muweereza message tanzira Mr. Sozi naweereza message nga tebanziramu mama wange bwe nabasindikira sente zino eza fees ez'omwana yadde egambako nti weebale kuzaamuwalaawe oba okitegeera zinasindika ogw'omukaago gwe yadde egambako nti weebale tuzirabye nakino tukirabye teri kuŋŋambako batabani be bonna balina amasimu neteri naye nsirika mutima netandika olowooza nengamba kale eyo mukyalo miliyoni nnyo ofuna kapoloti at least nandiguzeemu kapoloti ne kabeerawo awo bannaye Mr. Sozi nalowooza nzaawe twakoma ne baburaza bange bankyawa teyaddamu kuddamu kwogera nange esente simanyi nti oba zaabula simanyi nti oba bazimubbako simanyi nti oba yazikozesa ki teyanziramu we nakoma ne mama wange yali ng'ayagalanga sente kuz'omwana anti taamu etandise anti baagala sente second taamu etandise baagala sente anti bagenda boarding sente bwe nateekayo sente ne mbawa sente basasule ku ssomero teyaddamu kulabika paka leero luno ezo ze famire zaffe Mr. Sozi oba okitegeera Mr. Sozi famire zaffe zituteeka mu birowoozo n'owuliranga buli kimu kikutamye
ekyajjajja wange mukyala agamba nti bakuta mu depression ati mulaye ayagala luzookulayo tuddeyo ne tuseka baida ako kayisizaawo just ekya depression nti depression chances kale byebyo Mr. Sozi nze ezo famire zaffe we twakoma okwogera ne bafamire bange ekyesente emiliyoni 4 zagenda zityo nga zikaaba naye nange nagamba sigenda kuddamu kukola kintu kyonna bwe bikomye bye mbadde mpangira mukadde ku ploti zange ez'ebbiri eziri eyo eyange noono omuzingiriti gwe yangulira jje nange kennyini mbadde ndowoozayo okugula ploti this very year nga njagala njigulire mukadde mu secretly muzimbireyo ploti za layisi era mbadde mbala mu November nja kubayo n'emiliyoni zange 11 ngule ploti ntandika ozimba oba okitegeera naye Mr. Sozi ebyo bye banteekako byanziza emabega kuba twali tuteeseza ne brother wange gamugamba woba otambudde era baali bagambye bwajja kati ku kampuni ennyo ogw'omwenda gyatambula waba aluddewo ate nze kampuni eyo njeesiga bamanyi we batamutambuza mangu nja bapostinga buli wamu bamanyi nti fe ab'emitwe eminene anti be bayita ba big tiktoka bamanyi akaunti yange yakula nnyo eya TikTok kati bagamba wateerako video zigenda tambulirawo ku supiidi oba okitegeera kati byebyo kampuni jasirika nagigamba bugambi naginyonyola buli kimu nenjireka agamba baleke nali mbaze sente zo nga mmanyi bw'atambula najja nga mmanyi ajja kujja nze mmanyi ngenda kukolawo ko just guno omwaka waba atambudde sente zange nzirizeeko oba at least waba atambudde n'akola twali tuteesezza nangamba nze baaba sente tisobola kuba nado kozi nze mu lusoga era nze bwe nzijja okukola kogenda obeera n'obuvunaanyizibwa bw'essente gw'ojja kumbuulira we mba nziteeka tukolere maama kye tumukolerako ekitono ne mugamba nedda tetugenda sooka kukolera mukadde woba ozze ku kyeyo yadde nange tonnanziriza ku ssente ezo ojja sooka okoleyo ssente ezo nkole ekinkugulirayo polotiyo deni eziddako ezange ez'obala okunsasula emiliyoni 4 okitegeera kuba 5 kagagenderemu awo emiliyoni 4 nga naawe ojja kukola ki ojja kuba ompe emiliyoni 4 naawe omale okoleyo emiliyoni 4 ze miliyoni 4 oyongereko naawe ezizo z'oba okoze tukole emiliyoni 6 tugulire maama akapoloti eziba zisigaddewo 3 tumuzimbirewo akayumba mangu agamba kale tewali buzibu ngera ngambaze next year mu Gw'omunaana nzira Uganda ogaba piriri hansonyiwe ngamanyi n'ensonga ngamba nzirayo Uganda gaba piriri oba okitegeera naye okusinziira bino byanzizaamu emabega Mr. Sozi ebibalo byange byadda mabega oba okitegeera naddirira Mr. Sozi ge mazima omuntu waba akututeko miliyoni zo 2 ng'oli ku kyeyo n'oba obala kintu kirala ate ne kijja kirala jukira capital nali njagadde at least next year we mbanzizeyo Gw'omunaana mbeereko ne capital zange miliyoni 15 oba okitegeera naye maama Mr. Sozi byagaana jukira foto wagala mbu twagala amasimu ag'ebbeeyi ngamba ze mbanzira Uganda nina ogula ku iPhone miliyoni zange nga 4 zekuva dda nkwata zisimu zange zitegeerekeka ekibiwe ezonooneka ziba zoonoonese bwe buzibu naye bwento bwe nali nkibaze Mr. Sozi kati nze brother wange awo bwe twakoma okwogera nabo bonna paka leero luno tebanzirangamu kebeere maama wange daddi wange ali eyo omwana wange ali eyo yamutwala ku government school namukubirako direct call angamba ye mutabani we namuteeka ku government ne mugamba abeere eyo nze sirina ssente ze mwononerako just bangamba akyali muto omwana muto tanaweza 14 15 eyo bityo at least waba 17 kiba kirungi sobola omutwala ku kanika nali njagadde mutwala yige obukanika oba omulimu gwonna ogw'omutwe bagamba sooka omulekemu at least akoleko P7 naye omwana azungudde nadde eri kati anaatuula budde ki P7 omwana yabadde mu kyokutaano kati ali mu kyakuna oba okitegeera Mr. Sozi ali mu kyakuna kati oyo P7 agituule ddi
nze nagambye kabeereyo Mr. Sozi nze oba nakoze bubi simanyi nze obanye omutima gwange munafu mpanika mangu nawanise omwana nemmuta era ali eyo wa step mamu wange era nabo nabajjako omukono sirina kyembawa kati nze Mr. Sozi ebya famire byebyo famire yange soogera nabo sisita wange nkujjukizaamuko nkuzeeyo kemabega sorry badde mbuusi mu gw'omukaaga yajja ku kyeyo bayidawe yajja ku kyeyo yajja ano ali Dubai akola yajja naye before nga tannajja nga tuli kumpi yingira yidi enkulu yampeerezaako awo zi message nga tugenda kumpi kulya yidi enkulu ampeereza ku message zisambulooki nga yeyambulookinga ampeereza ku message sister I'm sorry sister nsonyiwa yampeereza message nyingi naye obuzibu simu yange eno yayiika guno ogw'omwenda guno nga kutandika simu yazikira lumu omanyi bi iPhone Mr. Sozi bisumbuwa tebyagala bunnyogovu agenda nenjisuula mu mazzi nsooka nezikiramu kaawo nenjitereza nedda nga apps tezikola nenjiwa yonna kati byagendera omwenye yali aweereza every time sister I'm sorry forgive me biki naye saamuddamu oba Mr. Sozi nakola bubi simanyi yampeereza message ogw'omukaaga gwonna nga gwali gwatandika ne tulya yidi naye ng'aweereza message naye nga simuddamu muleka ku buluutiiki era ogw'omusango teyaddamu n'aweereza n'akoma we yakoma saamuddamu naye nga yagezangako nga mpeereza zi message tuddemu simanyi sister will reconcile because ebitya saatewaana simuddamu saazimuddamu Mr. Sozi nze oba just nina mutima mubi simanyi nasalawo nti kamwesonyiwe muleke era bwentyo we namuleka Mr. Sozi tetwogera ali bibye Dubai ye yagirinnya n'agenda namanya okuba olali nkyayogera n'abano nga sinnabateerako ssente era namanya ne baŋŋamba agenze yatambula obanga ennaku z'omwezi 7-6 kayidi tennaba idi yagirira ku kyeyo yagirira ku kyeyo idi eyo bwekityo bwekyali Mr. Sozi ebwentyo sisita wange naye namwesonyiwira ddala bamaama wange naye bwatyo bwali daddi ye we mukubirako twogera nga mukubidde direct oba okitegeera naye nze omuntu asobola obeera ku kyeyo Mr. Sozi bagamba akyogerako si yakireeta kigende wala stagafullah naye nze Mr. Sozi bwe mba nfiridde ku kyeyo kizibu ab'eŋŋanda zange okumanya nti nfudde oba yafudde bwe lutuba kino na kino apart from friend oba okitegeera ate nze sirina friend gwe ŋŋamba nti guno wankalikalira nti anchekingako every time sirina era ntuuka ne ŋŋamba singa nfunayo friend omukwembeera naye at least nga ntegeera ne mutegeera okitegeera ne tukola oluganda Mr. Sozi njagala nnyo okuba n'oluganda njagala oluganda Mr. Sozi nze nayagala abasista bange nayagala sista wange oyo ne mulaga ku ssanyu era naye kennyini akimanyi ne babrother wange naye baawo nali mbaagadde naye Mr. Sozi byebyo teri sirina kyenfunye Mr. Sozi kati Mr. Sozi nasalawo nensirika busirisi sirina kyakkola nasirika ate nkole ki ab'eŋŋanda biibo oba okitegeera sirina nti nina ssenga buno nti bwe njasobola okaabira ekizibu nti oba oli sirina daddi wange babazaala n'omuwala ogwo yafaana dda era we yafiira ndowooza bye biseera era n'embeera neyeeyongera okunyiga si kwe kufuna olubuto lw'omwana oyo omukulu yafa tu 11 kati Mr. Sozi nze ndi awo sirina mukwano guli awo sirina luganda luli awo ab'eŋŋanda bonna banvaako teri asobola kugamba nti oba onaafunye ekizibu tomukyekingeko nno nze vidiyo zo zembeerako we mba nkooye okulaba bugundi busitoli bwe baba tuteereddeyo nentega ku binnya obusesa obunyiza n'ennyiiga oba okitegeera nempulira nga njagala kwabika naddala sitole y'oyo kammuleka oyo omuwala omuto oyo sijja kubireetamu kulw'okuba byayogerako nange byantuukako naye oba olw'okuba Mr. Sozi saabikugamba ndi oyo omuwala oyo gwe bagamba baamugulira ettaka ebyo ebintu nina gwe nakaabya amaziga naye gye nakomenkereza si katanfe abasajja abafumbo goodbye I going
Migogo's voice. Kati byo Mr. Sozi nze ndiwo bwomu. Family members ezo. Ndaba kuno bwe nvaako ne ngendako mu romantic ne ndaba ku bina Uganda. Nsemera n'obudde bungi Mr. Sozi obuwummula. Ya. Sikugamba nti nze Mr. Sozi nkola nnyo nedda. Nedda era mba mpaayiriza. Sikugamba nti bankozesera ndi bubi nnyo. Nze Mr. Sozi sirina bulimu era sikulimye nti omuwala bwampisa bubi mba nkulimbye. Kujjako ebiyumba bye nasookeramu okukola nti kati ffe tuli ba mu kifo nti tukola mu kiyumba kimu oba okitegeera. Tuzunga naye nga nze ndi bulungi. Nze n'emirembe zimazeeko emirembe. Nina stress naye ate omubiri Mr. Sozi neeyongera gejja. Kati ndi mu kilo 10+. Simanyi na kyakukola naye nga bye ebiriwo Mr. Sozi fe ab'eŋŋanda twabavaako dda twayawula kati. Twayawula. Teyajja mukyala ye yali ayita akabina nti lusebenju. Nti ekyayawula olusebenju tokimanyi. Okitegeera kati byebenze n'abooluganda twayawula ndi byange bonna baasirika naye nga balina amasimu nange nasalawo n'ensirika Mr. Sozi. Era nabadde wakuddayo next year naye according like nafirwa 4Ms ezo 4M.5 zaali zisobola okungulira essimu zanzizaamu kemmabega. So kati nabisazizaamu next year kankole this year ngule poloti zange endala. Next year nkole sente za business nzireyo 2027. Ate bo bamanyi nzireyo 2026 okitegeera naye sometime posting ati nzireyo 27 28 oba okitegeera kati balowooza oba ndi wa 28 kati tebamanyi kituufu. Okuba naye kuba kuddayo waka nja kuddayo byange kimafiya. Nali njagadde abaana bange bajjeko ku airport naye kirabika tekiisoboke. Kanzireyo kimafiya tambule byange abaana ndibaleeta ku airport ne mbalambuuza. Bwe bityo bibiri akakadde kange kamu ekitundu akamu kaawona. Si mu budde we nafuniramu mukwano gwange ogw'omusanvu. Naye omusajja yamulya ssente buli ssente yali asindikira musajja. Banaye bakadaama twetereezi. Bakadaama twetereezi. Yali asindikira musajja yaddayo. Omusajja yamulya ssente ate yeeyita omulokole pure. Alina kyaki emu gy'asabiramu gye ntagenda kwogerako. Omuvubuka yamulya ssente. Yeeyita mulokole pure. Nze namugamba nga teweesiga nnyo omusajja nti wa. Yaddayo nga akalidde nga n'ezimu ze kirungi yali yasaba return visa nga bamuwa return visa emuzza kampani yaffe. Kitegeera bwe yaddayo ne bimulemererwa nga n'ezimu zatalina era nze akakadde akamu ke nali ngenda okukola eri okuwa oli nze nalumaga waabwe. Nze nakapancho bugenda zimuwa wife material nze namuwa agule tiketi adde ku kyeyo. Era wenjogerera kati yadda mu gw'omunaana akutandika ali mu kukola. Era omwezi ogujja agenda kuba asasula ssente zange just nti ogw'omunaana yakola bitundu. Kati wano bw'agenda omwezi bw'agenda okumpeera ssente omwezi ogujja akakadde kange kenamuwa ate nga kajjirako n'amagoba emitwalo 2. Saa zimusaba naye yaŋŋamba ajja kunteerako olw'okuba ofuna omuntu akuwa akakadde ke nga tolina ky'omuwadde. Tekiba kyangu bwekityo bwe kyali. Mr. Sozi ngezaako nnyo ogula emikwano naye maama tezineewa. Mr. Sozi emikwano tezineewa. Nano gwe nali mbeera naye nga muwa aba ali awo naŋŋamba mpayo $2.5 ne muwa. Nenze lwe namusaba ku $5,000 amala ne bazinsasula. Tuli ffenna ku kyeyo naye we namusaba ku $5,000 yali January kati nga njagala nsooke ngula requirement omwana ono adde ku ssomero ne sister. Then mu February nsindike ssente. Yaŋŋamba talina. Kyanyiga namukyawirawo ku olwo lwennyini ate nga jjukira yali yankafuna ssente nga ngambye kyokka njagala sindika ssente nzirina naye maama bosi wange ansumbuwa biki. Amala ngamba naye ngenda zisindika enkya n'amala nampereza ngenda zisindika kati
n'agenda mu bbanka n'asindika n'amugamba mpola ya 5 nja kuddiza. Tate kati nange ate kino ate 5 njagala kukolera shopping mwana ngoye. Amugamba okay nzibu kumpola ka 5 nze nali nkuwa million 2 plus. Onkubye birango. Ne muvaako ne mwesonyiwa era namuleka. Era kati alina mu batoro sipaida we. Yatoloka yava mu kampuni. Kati byebyo Mr. Sozi nze sirina mikwano. Mr. Sozi waba yabagala tukole emikwano tukole zi family. Naddala fo tulina ba family. Tutalina ba family members abatufaako. Otukkiriza ne tweconnectingako eyo ku WhatsApp ne tubanga twenyumizaako. Oba okitegeera Mr. Sozi okubaako n'omuntu akuweereza ku message. Mr. Sozi kintu kikulu nnyo omuntu gwanyumyako naye. Kiba kintu kikulu nti ono nyumyako naye oba okitegeera. Kati nalinako abo baana nga babiri be nawulirako ku stories zaabwe nga nabo tebalina like family members. Lwaki totuconnectinga ne tuba nga tuwolokosaamu abasatu mu gurupu yaffe. Katwebuuzaako oba okitegeera. Tomanyi omukwano ne gukulirira ne tufuuka baaluganda? Ne tutandika okubeera abooluganda n'alambuula ku munne n'oli ne tukola famire zaffe nga ffe. Okitegeera abantu bafuna emikwano eno ku platform ne babeerera ddala mikwano nenze Mr. Sozi nemeddwa emikwano. Niwengezaako zeteekako teri. Oba okitegeera they disappoint me. Kati byebyo Mr. Sozi kye nsobola okugamba. Twegweko eyo tube nga tuwolokosa. Twenyumizaako omupaka akuweereza ka good morning ne mweweereza ku location. Mr. Sozi sometimes abaana abafiira ku byeyo famire zaabwe tezisooka manya emikwano ze ezimanya mikwano zinaabwe ziri ku kyeyo. Takama munnange oli nga soogera naye buzibu ki nga takyawulikika oba okitegeera. Ab'enganda babitegeera luvannyuma nenze sirina mukwano asobola kubeera nti kundi nakomye okwogera naye bwanti oba okitegeera. Ye lunaku lulamba leero nga tampeereza ku message buzibu ki? Nenga mpeereza message tadda mu buzibu ki sirina. Sirinaayo nti mukwano asobola okugamba muweereza ku message. Niweweereraliikirira n'ogamba kampeerezeko n'oli nti gyendi n'abasirika. Kati ndi awo byebyo. Mr. Sozi mubeere bulungi nenga weebali tuweereza nze nsima bwongera. Sirina kyakugamba kingi naye Mr. Sozi just wangaala kye nsobola okugamba. Ebyo by'ogamba mbu simanyi oyagala fiira ku myaka 8. Saagala biwulirako waniino. Tolina ky'oŋŋamba. Bazzukulu bange balina okuwulirizaako ng'oyogera kati ebyo by'osamwasamwa mbu simanyi 8. Nkuba ate ngiweereza ku online slab. Saagala mmanya tuleke Mr. Sozi otuwonyeza ebintu bingi. Nze kuva natandika owuliriza Mr. Sozi platform yeeno mpinjiza ebintu bingi si bbanga ddene. Sinnaweza mwaka bayidawe ku platform yeeno nga ngiwuliriza. Naye nga ku ddungu najja dda naye nga platform yo kyali mupya. Ndi newcomer. Bonna abatuweereza story bonna mbatumirako. Buli omu owaddembe lyo property mukyala mwagala nnyo naye olw'okuba nti amataka ge gy'atunda simanyiyo oba okitegeera nandibadde muwagirako naye simanyiyo. Oyo Masenja mulumba wenkomerawo mateeka. Nina okugula ku bintu kulwokuba banaye n'ensonga ebintu bye awo mmanyiwo waabeera awo ekawempaawo nansana mmanyiwo nazongerayo ko ebiseera ebyo kale. Tomubuuza nali nzongerayo kyebyo byange. Oyo w'entebe Najjemba izite Najjemba. Erinnya nti kati nze bannaye munsonyiwa munote Muganda. My Luganda is Luganda link. Nakomenti gye nasomyeyo nti omusogo n'Oluganda naddala fe abali mu Eastern Oluganda teruluteekako nnyo birowoozo. Ffe famire yaffe abamu tuba tukulidde mu Luswayiri olusoga katonotono. Okitegeera. Kati byebyo ow'entebe oyo wa furniture mart ebbanda. Oyo nja oba atunda milioni 10 y'amanyi nina okugula katebe. Nali nyagadde ngulire ku maama ne daddy nga manyi bajja kuddingana wamu bo bakyayagalana. Bagulire ku kirabo ky'entebe naye nja byegulira nganze. Nze. Okuba njagala nnyo ebintu bye binkuba naye maama. Tajja kumalawo capital number otherwise ndirinda nga ka discount kazze. Neba naye temwerabira bawagira abo abantu bakola kyamaanyi nnyo be basinga otubeezaawo wano. Muwagire ku bantu abo temubeerabira.
ne mukyala Sozi temwe mwerabira bannaye mwe muli amagulu gazimbye mulinda ki abakyala bano be bali bayita kano waliyo ka video ke nalabye okwakasuku nti omwami yali anvuma n'amawunyo bannaye kyekintu kinene nnyo mwetereezi mugendeyo mukyala Sozi wali naye atuweereza kati mwe munaddawo nga mudda mu kunyumirwa naye nga temwagala asobola kugenda kuwagira ku bantu baffe abatuteekamu ssente bwekiba kibooko nja kubaza ku lubuto oba okitegeera nze byebyo nze mbaagala nnyo era obulanga bwe butuuka ntuuka n'enseka nga bali mu kulanga akana akalanga akaliwo akapya ak'ettaka erya miliyoni 5 ayina engeri kyayogeramu nenteega ebinnyo nga ze naninga Zulu ayogera nga alinga ava mu kudduka ye like nga siza kumukumu ntuuka era wembanga ndina gye ndi akalanga kuleka jja nsembera nentunuya nenseka nga ninga Zulu bannaye bakanamba abamu bannaye waye ezimu zivaako naye nga ate era kituufu zivaako nze bannaye neerabira Mr. Sozi neerabiralabira byebyo ebyange era nga Mr. Sozi nkutumiddeko ennyo mu bitiibwa byennyini eby'ekitalo ebitokomoka nga ndi ku mavivi ku ttaka nti emyaka 8 zisazeemu yongerayo kulwokuba nange zinsaba 10 oba okitegeera kati olina okwongerako kaawo bantu bangi bentera kati nange kuva nze teri yantuma ku TikTok yo nze nali nzunga byange ati Mr. Sozi weewaawo ebyo baŋŋamba nga weewaawo biba byamisa bamusabo naye nze nkwebaza bali tuleetera ka platform kaffe kano katuyambye nnyo okututereeza n'oyo omuwala agamba nti simanyi omusajja yamugulira poloti abasajja bazibu nze ndi wano ne kasitole kange ka short naye sijja kukabawa ze bangulirako n'emmotoka nenjivuga n'ogivuga nga buli kimu kiri wange ne gye nakomenkereza nze amaanyi nakoma ku muggo gwa ntaana ate emmotoka gye bangulira yali ya bukadde 25 gye yankomya ndeka ate ne baginona ate nga yali mu mannya gange ne baginona ne bagitwala abakazi abafumba baleke nga bavudde wala ne babba baabwe bannaye tubeesonyiwe tubaleke yadde nange kati ndi ku mufumbo tubeeko ne gye tukuma bannange byebyo ebyange nze Mr. Sozi nkwagala nnyo kanneebake n'obusiru bwe nnina ennaku zino buliko ne power bank ne charger mubeere bulungi n'abawuliriza temwerabira kusala bannaye musaaleko musabe ebyamasabo mubiveeko nze Mr. Sozi kale natereera oba ojjukira biri bye naggambako awo ku lasiti yange natereera sikyabiraba nsala n'awatali kati byebyo nze ngenze waliwo akayimba the group is within my church yagala neyimba nti emitima gy'abakkiriza abagimenye bakkiriza ne batukyukira okutukuba yiyi kati awali emitima gy'abakkiriza nandyagadde otekewo abantu ab'okulusegere bannanga omuntu ow'okulusegere akuluma nnyo nga yakuleetedde obulumi ebigambo bwe bikwogerwako abagwira weewuunya kitono akukyalowunzi kugamba ye era bagwira sibamanyi nnyo ne bannanga omuntu gwe weesiga mugatta obuliri mugatta DNA mugatta omubiri owulira ng'ofa nyongera kujjukiza nti abantu bagendeko mpola ng'obasuubira kubeera babi bw'obasuubira okubeera ababi ne babeera babi obeera surprised kitono nnyo okosebwa kitono nnyo kubanga ebiba bizza oba obisuubira teba accident naye omutawaana guli mu kusuubira nnyo mu bantu nti bajja kuvaamu kalungi bwe bavaamu akalungi ng'obalake bwe bavaamu akatali kalungi okosebwa nnyo kuba si kyobadde osuubira era okaaba ogamba teyandibadde sister teyandibadde baaba teyandibadde mwanyinaze teyandibadde maama teyandibadde mukyala teyandibadde mwami boyfriend wange girlfriend wange bestie wange ng'owulira ogamba nedda mbabuulire famire ezimu tuteekeddwa okuyiga nti tuyinza obutasobola kubeera bayesu ba famire ezo famire nnyingi zirina entalo zaani asinga abaana b'okusoma ne bagenda ku kampasi nebeera empalana
olina olugezigezi weefula ow'omutawaana mbukati otwala abaana ku university tukole tutya ekyo kyokka ne kibeera empalana munnange n'otikkizaayo omusawo n'otikkizaayo kanso maama nnyabo eyo neebeera ensonga n'ogendako ebweru n'okwata omwana omutwala ebuyindi okusoma ebuyindi eyo neebeera ensonga ng'abantu bakuwalana naye nga boogera nti at the back of their mind ekibatawaanya kyekyo. Njagala kutegeeza bino munnange ebintu ebimu tukkiriza okubeera mu nsi zaffe. Olinayo akazigo ko obwannannyini bwo obuyinza bwo buli mu kazigo ako azilonga azo okyasobola okusasula nnannyini kayumba. Bw'oba wazimbayo kakyuyi kimu bw'oba Katonda yakusitula n'akuteeka ebuziga mwanyina zenna ggujja mwanyina zenna kandi bw'aba Katonda yakusitula n'akuwa akapoloti ku lw'entebe n'akuwa akapoloti emakindi n'ossaawo akasiisira oyina olina okutuuka okkiriza nti abaayo obuyinza amaanyi akajanja olugezigezi lwonna olwange lujja kukoma wano mu kazigo kange nansana. Ani nti akapoloti kooli mu kuzimbako ennyumba obuyinza bwo obwenkomeredde bukomaawo. Janati nti namayuba tosukkawo kasita Katonda akusitula ne bwekaba ka bizinensi ko n'essimu yo nga kyekyobugagga kyolina n'engoye zo n'osigala ng'ogamba obuyinza bwonna obwenkomeredde mbulagira ku ssimu yange. Bw'okwata ku ssimu yange oba osusse wookoma, bw'okwata ku ngoye zange oba okomye, ku busuuka bwange kasawo kange oba okomye osusse wookoma, okkirize nti olina kutambulira awo. Bw'ova mu matwalo ago n'ogenda ew'abalala obeerenga mwegendereza mu bigambo n'ebikolwa byo, tuula nga weewumbyeko, totuula nga ali wuuwo. Okkirize nti kati ovudde mu comfort zone toli wuuwo, olwojja okufuna emirembe n'abantu. Abantu beewa importance, abantu beewa obuyinza, beewa amaanyi, beewa ebitiibwa eri abantu mu famire nga ye ekyokubanga ye first born ng'ayagala kugulumira kusinga kitaffe. Anti taata waatali ye taata omulala, obusika yabwewa yeewa ogw'obukuza. Awulira yeewa omutuba mubamanyi nti gye bali. Olina alowooza nti olw'okuba yessenga obwassenga tabukolerera kubanga obwassenga it is by kulivinga by example. Naye obwassenga bwe bwabigambo naye ayagala buli muntu amuwulire buli abo nabo gye bali. N'osanga maama akuzaala oba taata ng'akola ensobi naye ng'akozesa ekitiibwa kya taata okubasuffocatinga. Kyenvudde nkugamba nti omuntu bw'omusuubira okubeera omubi n'abeera omubi ogamba weerera kyekyo kye mbadde nsuubira. Bw'akola akalungi nga wait a minute. Gundi yayogedde bw'atyo n'ayogera ebigambo eby'ensonga n'agamba tugende tulambule ku gundi n'aweereza akasente n'akubira nti antumidde bambi n'ampereza emizingonyo gino n'agamba agenda kumperera omwana ngoga mukama waffe yeebazibwe. Mwana Adamu musuubire mu kibi awo ojja kuba n'emirembe, musuubiremu ekirungi ogenda kubeera disappointed. Bisoomooza noga ngenda kwesigaani oyongera kubeera mwegendereza naye ng'osuubira kitono. Emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeereyo ne bulijjo mu linnya lya Yesu and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo.
okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.